Olwokuna olutukuvu lwe lumu ku nnaku mulindwa olw'abakkiririza mu Kristu olubajjukiza ebyaliwo Yesu bwe yabonaabonesebwa mu lugendo lw'okuttibwa n'amazuukira. Obumu ku bubonero obukulu obwoleka amakulu ameekusifu mulimu misa abasaserdoti mwe baddiza obujja ebirayiro byabwe kw'ossa n'okutukuza omuzigo gwe bakozesa okuwa amasakaramentu. Era ku makya ga leero misa ey'ekitiibwa ekedde kuyimbibwa ku Lutikko e Lubaga ng'ekulembeddwamu Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Posse Mwogerere. Kimugoberera kwe kulokola kwokka. Wano abasaserdoti we bazizza obujja ebirayiro byabwe. Ssaabasumba bano abakubiriza okuweereza nga tebatiitiira ko n'okuyimirira ku birayiro byabwe. Babeere baweereza b'omusaserdoti omukulu ensiro y'obulamu nga beesigwa. Ate akawungeezi misa ey'okunaaza ebigere ekulembeddwamu akulira Lutikko e Lubaga. Mu bubaka Ssaabasumba bw'amutisse akubiriza abakkiriza okwagalana. Baba babeerako omwetowaze ate tubeere n'okwagalana okwannamaddala. Era etteeka Omukama ye yalituwa timwagalanenga nga nsi bwe nabaagala. Ate emitiyana misa y'okunaaza ebigere ekulembeddwamu akulira abeepisikoopi mu ggwanga Bishop Anthony Ziwa. Ono akuutidde abakristo okubeera abeetowaze era abakkakkamu nga Yesu bwe yali. Omuntu yategeka tugeze okubba ekiro kya leero anaaze abo bagenda batayagala okubba nga tababba ekijja kuba kikolwa kirungi kyabakolera. Ono era abasabye okukozesa olunaku luno okunaaza emitima gyabwe bafuuke ebitonde ebiggya. Abali mu mbeera ey'obutabanguko buli omwana azeemu n'ebigere sigamba nti mweweeka amazzi naye Oluvannyuma Ziwa yeyambuddeko ekyambalo kye ng'akabonero k'okwetowaza era bw'atyo n'atandika okunaaza abakristo ebigere. Winnie Tessa Nakayenja agafeeyo ku Spark TV.